Yes, akati kankwaniriza ku Fuad TV gina kusaba subscribe nga like nge video no comment section bili awo bakukyotesa obaakyo wabula ojja kubafuna updates ezina value lunaku buli kale. Eddie Kenzo asenkanye eyali omu ku baana ba Paulo Kafero Mugenzi ono muna alina kyamukolere ekyewuunyisa ngenda kuba nkuwa details mu maaso nga kusaba subscribe nge ate olike nge video nibagita Fuad TV nibane updates ezina value buli lunaku buli kale nzikutuusako mu bujibu bwabyo ate nkola okunoonyeza okwesiga kuli okutabangawo. Ngenda kusaba subscribe nge ate onyigene kade sigala ngo followinga buli lunaku era ngo checkingako bane updates ezina value zinkoze okunoonyeza kwamba nsokulako okunoonyeza okwesigika esaazi na mawuli agatambula ga Eddie Kenzo ne muwala wa Paulo Kafero Mugenzi saazi nomunayi nyamusinkanya olunaku lwe gozalesanga mukaaga egamba ez'omutuntu olunaku lwaggulu olunaku olwokumeka olunaku olwokuna yabakuna yadde Thursday yasinkanye kawala ka Paulo Kafero Mugenzi nakukanjira mu kifaananyi munayi bano banyumiza amanya ne bawayamu kola ate basomera ennoza abasinga tebagambye Eddie Kenzo kikyakwa ne muwala Paulo Kafero nga bamanyi basomera ennoza abasinga bagwenyuka abasinga ensonyi zabagwamu batandise okugamba nti Eddie Kenzo bwayinza okuba akwana kawalajjana kano kakani akaali kawala kani ka Paulo Kafero naye ng'ate si bwe kyabadde just yadde ageze kukyalirako obukyazi kuba Eddie Kenzo yagambye abayimbi bakadonkamu abasinga baali basinga omunyumira ennyo okunyimirira kadonkamu yanyimanga yali Paulo Kafero Mugenzi naye ate ikintu kyakoze just yagenzeyo kubanga yagaza okukyalira ku mwana eyali mwana w'omuyimbi we eyamusingiranga mbakadongo kamu kati basomera endozi babasinga ne babigirisa nagamba Eddie Kenzo ayinza okuba alina enkwatagana egenda mu maaso wakati we n'omwana muwala naye bagamba basinga aitinga kampi nnyo okusinga ku ye kugamba banamakinga abasinga batandisa ate bejubisa nga bamanyi namuku comments bebatadde ku postinga byonna byakigwagwanya naye nga Eddie Kenzo ye ekikya teyakifudde kwadi n'akamanyi nakozino bannayuganda bamanyira nnyo Eddie Kenzo juzi yali ku stage nga performinga omuyayi yamuyira oba yamuyira mungu oba yamuyira biki oba bigiiso oba biki naye yamukuba microphone naye kakyalina ku kitanda emulago naye nga Eddie Kenzo munaye bwatyo byamukyalidde basinga bagambye beemana amakula awedde bamutaddeko mujjawo mwajjukira lunaku lwali lwakumeka lunaku luzoba lwakubiri oba lwammande Eddie Kenzo alina ekifaananyi kyataddeko mu kutugo gwa Instagram ne Facebook ng'alaga nti yafunye omukyala omujja kiwa vidiyo eyo mwagirabye post yatambudde nnyo ku mukuto gwa News UG kwosa ne Opera News ekifaananyi kyatambudde nnyo nga kiraga Eddie Kenzo yataddeyo ng'agamba nti yafunye omukyala omupya era Wema Namakula nga kiraga Wema Namakula yafuuse bikadde era omwana wa Paulo Kafero no Eddie Kenzo yamukyalidde yamukubyeko kiri ekitabanga yamulekedde obukale wawunda 10 namugamba munnaye ayongere mu bizinesi ye gy'atambuza omwana gwe yakyalidde bamuyita Nakafero Anity muwala w'omugenzi Paulo Kafero gwe yakyalidde Eddie Kenzo yamulekedde obukale bumeka 10 atandikire mu kugamba ayongere mu bizinesi gy'adde atambuza kuba bizinesi sagitegedde bulungi oba bizinesi ki gy'abadde atambuza muwala wa Paulo Kafero nga yamulekedde obukadde 10 munnaye n'agamba munnaye yongeramuko mu bizinesi omwana Eddie Kenzo munnaye omusajja amanyibwa gy'avudde empeera agimanyi engeri gyebaddemu gamba tebyali byangu obulamu bwe nga tanaba kufuuka bw'atisita nga bwali saazi kyobula abantu bangi nnyo abakwasaganyuzaako embeera embi agimanyi engeri gyenyigamu omuntu ensonga lwaki ebiseera ebisinga addukira abantu bangi nnyo bamuyita Eddie Kenzo Edisa Musozi aliko Wema Namakula ne saa zino bayawukana era sawa yayingizaawo embooko y'omwana omuwala baadde bamusibako abantu bangi nnyo abawala bangi nnyo abayimbi bangi nnyo abaana bawala abagamba nti be bakyala be nga Eddie Kenzo tabifaako ebyo naye yavuddeyo n'alabako omukyala gw'ateeka ku Instagram ye ne Facebook ng'alaga bannayuganda nti ye mukyala omupya gwagenda okussa mu kifo kya Wema Namakula abasomera ennoza abasinga bafaanizi be wali ku mukutu ogwa Facebook mu groups baasanyusa bagamba omuntu waffe amazina kugamba lazima kiwa amazina alaga omuntu omupya gwagenda okufuna basinga ate bwe babigyemu ate mu ngeri nyingi social media ziba naye bonna abasinga abaliko bakozibwa mu nkuzibwa yaabwe bonna abasinga bakozibwa mu ngeri yaabwe kugamba buli muntu ow'empisa ezize omusanga ku social media eri abawemula eri abakakamu eri abavuma eri olinga ye aliko buvuma buli posti gy'oteekayo kyokka ng'afolowinga naye buli posti gy'oteekayo ng'akuvuma kaniwa Eddie Kenzo gyebalinga ateekayo posti y'ebantu olinga buli posti gy'ateekayo ng'afuukula nga bunaku abaako ku peegi naye ng'agenzeewo kumuvuma bweggulu sigamba nti agenzeewo ku nti amwagala naye ng'agenzeewo lwakuba nga titamwagala naye nga yabateekawo kikomenti ekivuma kati abo bonna basonga kubasanga ku social media ate bali ku Facebook ate baba wali abagwagwa baba ku Facebook wali abafune nga
ebigenzo ye bitagamba tabifuddeko ebyo waba boogere ye adde agenze kusinkana mwana muwala w'omuyimbi we eyasinganga okumuyimbira mu kadonga mu kyali kyakabi nnyo munaye kusaidia ebigenzo ne mwana muwala oyo muwala w'omugenzi Paulo Kafere yamulekedde obukadde 10 ayongere mu bizinesi ye. Ebigenzo saa zino bannayo obulamu bwe bwakyuka eri saa zino emu ku bayimbi aboogerwako mu East Africa okutwaliza wamu kugamba ne Africa natera ogisanako Edikenzo nti bwemu kuba kyasinza okuba omuziki gutambula okwetoola ensi yonna n'abazungu ne gubanyumira. Edikenzo bw'aba agenze mbazungu bangi nnyo bamumanyi era ne ku mukuto gwa YouTube abamugoberera abasinga nanga mangi nnyo ag'abazungu gyali era ono ayinayo akafo naye ng'essanyu bambi ddyo limuli bubi okutwaliza Edikenzo obulamu bwakyuka obulamu bwagonda obulamu ku saidi ye buli kiri ate obulamu buli malembe nnyo embeera yakyuka obulamu bwakyuka sente zaawera akasente kawera takyalinga oli owedda bawulira mwana mwezi Edikenzo eririisa musuuza bw'atyo yalekedde mwana muwala obukadde 10 manyi nsesinga okuwa omuntu obukadde 10 esaazi kiba jangu oba akolamu sente oba oyina nno ng'ozira ziwera kati mwana mwezi Edikenzo obukadde 10 awulabanga mutwali essaawa zo kyokka omusajja yalinga mu mbeera embi Katonda gyali mukkirize nti Katonda gyali asobola okukyusa embeera wonna woli kuyongera kusaba na kucapa olirire naawe obulamu bwo bujja kukyuka.